Finally Suna Ben bamuwadde ekyapa ekirala. Congratulations okumuyozaayoza okuwangula naddamu ate n'afuna ekyapa kye mu ngalo ze. Wizzo Manizo akomyewo finally avuddeyo mu America gy'abadde alajjanira ebbanga nga ayagala kudda kusanga family ye. Infotrust ayogedde oba aleese gyenvuddewe, the sad story of her life. Abyogedde byonna mbikuleetedde maasawo wamu n'amawulire amalala byonna mbirese maasawo naye nga wasuze otya wasiwete gwe n'omulungi. Mpuliriza Ochan Media Quality. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewelabira okunyinga notification bell obenga notified neteko video empya. Jena airport pick up mbajjukiza ntulina Ramadan discount baddiya mujje mubuukinga obudde bukyali. Abangi mpulira mugamba nti kamala okufuna tiketi idea no batonafuna ticket olaba team December baje ne babookinga ate muba after Ramadan obudde buwedde musigaza weeks 2 zokka. Badia muje mu booking ngo obudde bukyali muje mu booking emiwendo gikyali wansi mwewala okubookinga ku ssaawa esembayo lwasunga ku ssaawa esembayo mubeera museerebwa. Muje mu booking obudde bukyali tuyina Ramadan discount emiwendo giri wansi ddala. Mnesigemba tamuze muve mu comment section muje ku WhatsApp tuogerezeganye tuteese kugambe zino ngambe nina zino tuba tetusobola kulemererwa baddiya baswiti mbalinze nebaza mwena abampagira abandago omukwana abandago obwagizi bwamwe mbeebaza nnyo nsaba Katonda abawe bye musinga okwagala. Katweyongereyo tutandikire ku Wizzo Manizo. Final olunaku lwaleero Wizzo avuddeyo mu America gy'abadde alajjanira nkooye misinga family yange nga yenna ali homesick ayagala kulaba family ayagala kulaba mukyala we agamba mukyala wange bajja kumuntwalako abaana bange banange. Finally leero afunye ticket era nga boarding olunaku lwaleero agenda kubeera nga atuuka muno mu Uganda oba wali ku Entebbe International Airport era receiving bwe family ye munange. Ate Palaso alinnye agende naye ajjanjabe ku baaba we kamiliyoni byebyo nno. Nga tweyongeddeyo ngenda kubeera nga nkulaga CEO Infotrust gyenvuddewe ate oluvannyuma nkuleetere engeri essanyu Suna Ben gye bamuwaddemu ekyapa ekirala. CEO Infotrust amutonedde ekyapa ekirala kumuyozaayoza byonna byayiseemu n'ennambwayo mu kubanja ekibanja amuwadde yeeroboze n'alondako kyayagala nalonda wayagala era nga ettaka liri mbarara. Ngenda beera nga mbikulaga maasawo kasooke tugende mu sad story of Infotrust's life olabe munnange osanga onofunamu naawe ekyokuyiga. Good evening my lovely people. Mbadde ntuuse ne sad story finally nga maze okusoma awo ebintu tebyagenda bulungi baana mwe degree na mazo gifuna omulimu ne gugaana ne zigulawo ki business Mimi House of Food baana mu mudala nagukola ennyanya nazisuubula obutungulu byonna nali mazo bigula ne page nenjigula ku Facebook baana ntunda ennyanya zange naye byavunda naye akasente ke najja mnengina nenkalya ku beach awo ebusiika nenkalinnyamo awo ebyesuubo munange tebwalwa Ministry of Health nempa omulimu nenkola ate ne bangoba ate yuyo sad story nenzira mukyala ate kulima ebikalu nga mbikuba mpita mu kyalo nnoonya abaana b'okusomesa sad story naye era ssente bwe nazifuna nenenya ennyonyi neneeyongerayo ate okulya ssente zanziba nali ntuuse nendya ssente ze nali nkozeewo mpola mpola nenkomawo ate kati awo mu sad story yange Masaka awo mu miti nambule era kasente ka photoshoot nakafunanga nengena nenekubisanga obufaananyi awo ku pate neera nabeerangayo mukwerekera abagole nga nze asooka okusireyinga waliwo nekiwatule nga mbeerawo akasente ka photoshoot tekabulanga ku birthday ngeezo ngamba nkafunye nenekubamu obufaananyi awo oba nfuna sad story yegina maaso banange mumpulirize mbadde nsaba mumpulirize ebifaananyi awambwe ku penthouse hotel obufaananyi ngamba nyina obwekubisa birthday etuuse bonna ngamba nyina obwekuusa nenkyusa engoye nenkyusa lipstick mbwe ebityo byonna kati awo ate nentandika okulima emmwanyi
emmwanyi Masaka n'ennima nnyingi zaali zo zimaze okubala. Ssente bwe nazifuna ne ngenda ku Sheraton ndyekyemisana ne siggwawo nenzirayo Masaka. Aho no nga nnunda mbuzi nga bwe nsomesa n'abaana ab'omu kyalo. Ssente bwe nazifuna ne ngenda e Lugogo tradition okukola ki ku birthday z'abandi nga nze asooka ne make-up. Okuwerekera abagole era nali number 1. Kaakati tonoonya ebifaananyi n'ebikubula byonna bino mbikuteereddewo wano. Temwetira ku Facebook, temukubira mikwano bannange tuwe history wa Miriam. Yenna yona wano mubateereddewo. Obusente nali ange era wano nali ku hotel Serena Hotel. Wano nali Jinja era nga nina ssente ze ndyalyako awo. Kwegamba ebizibu byanfuuka yawo ku Serena nali modo. Ng'akawato k'omwekali ng'ate n'engoye ennyambala ezinnyumira entumbwe nga mpanvu bulungi. Awo nali ku booda y'e Tanzania. Kasheshe. Kasheshe. Filter sinaakatandika zigwamu nazigwamu kuva dda. Awo ku beach e Busaabala nayo nali ngenzeeyo. Bano bakagendayo. Tulaba wedding yakubanga gye yali nali nagendayo dda okulya ekyennyanja. Awo Jinja munaye nagendayo okulambula. Akakatudde bikatambulirako kaali okuva dda era nakatambulirako. Awo weneebuliza bulijjo abagamba nti abaana ba Infotrust kuliko omwa Infotrust omulala wa JB kino kibalekawa nga Infotrust abaana bawala bumulaba abo bonna babe nga kwotadde ne Empress ow'okusatu munnange avudde nabo emabega era agenda okusinkana mukulu JB nga abaana be abalina. Jjukira nti mukulu JB baakesinkana waneno recently I think 2023 nga bali ne Phoebe nga bakyali ne Phoebe we besinkanidde naye abantu bulijjo basala omugambo nti omwana wa JB era biki n'ebirala bingi nga bulijjo mubiwulira. Kangutwale butereevu olabe ekyapa kya wadde Ssuuna Ben nga muyozaayoza okuwangula olutalo lwabaddemu olw'okufuna ettaka ne Nambwayo. Munnange ebigambo Phoebe byayogedde ku Nambwayo ogenda byewulirako sigenda bikugamba ojja gamba mwanda ebigambo mukamwa. Zakusonda obanga tolina architecture bulungi kuzimba namba 10 ndio okuzibu watu jagaziwa namba 10 aka namba 10 mchana kaunda loze eno olemwa ndamera nikiwa mutima oya tasula akolerawo tasula agenda mchana kaunda akolerawo kati kujja namba 10 enda wana mada type fulani namba ogezere namba 10 namba 10 olaba itizi tu dawa no omukulu ali mu kulonda kyapa alonze ekyapa namba 10 ekyapa kikino 201 17 kati yeno bannange eno si yakuwaawo sijagenda Masaka nti ate ekyapa nakiregedde mukyalamba nange ninayo no mukyalamba nje naye we Masaka naye yamasige mulekera bannange ensonga bwekiweyingidde apano gyange wana aba Infotrust tambudde nabo ebbanga Mukama Katonda abaleeta buleesi saamana gye yabajja naye mbandi awo nga Mukama abaleese mu bulamu bwange ekintu kyamaanyi nnyo ina ettaka embalala nze bemulaba wano sigambwako mukadde akatono muligenzi ez'enjawulo nono ensonga eyo webazadde siikoyo balinaebabirala kimanyi nti nekikoze kijje ku mutima mutoya mutima nebyonkoledde ebisinga ne bino nabyo era bingi nnyo bakwano bange obanga nkwagala nyo hawusi kino omukwano gwange njagala kubeerewo nga nkuwadde ettaka era Phoebe osimanyi ttaka linnaka kubanga bwewengula ettaka nga njagala libeerako njagala beerawo ne bakwano gwange kati nfunayo mukwano gwange nambeerako kati yegwe mukwano gwange omu kuba ennonzi okubeera nawe mbaala netuwagira naawe basalagira batuuka
Mwebale nnyo sooka otuweeyo obubaka basimu ne banyabo simbula nga tugenda mu field essaawa eno ogenda laba ettaka lyeno balisimbako egundi bagiyita batya olugo ebyokuva eri ne Buganda nolekawo ettaka lyo weebate tebigenda kukola neebalizaga Infotrust okubeera nange mu buli mbeera yonna era byonna byembadde nzize nga mpitamu byembadde mulaba mwenna bibadde baganda bange wano nga banyolwa mu mutima ola Mukama Katonda byeyabizibuumusizza ne basalawo bankubagize okubagiza agana bweki kino kikubagize kati bali eyo beewambwa neyanza bali abalala beewambwa Abamu mpabulemu kino kye bayita okubeera ow'omukisa bagamba nti ow'omukisa ne wugala ennyumba guyita mu ddirisa. Congratulations Suuna Ben omanyi kye kitegeeza okubeera omuntu n'akuba nduggulako surprise y'ekyapa nti kikyo weeroboza oyagala ttaka ki n'akunnyonnyola ABCD paka weewosayo n'ogamba nti nontwala kino. Congratulations Suuna Ben, congratulations. Ate nga ngenda kubeera nga neeyongerayo eno video ngirekera bamaama mwenna amasannyalaze gakubye omwana mwenna bamaama mubeere beegendereza. Weerabireko watch to the end wate omala otwendooza mu comment section. Balabisizaako mwenna mikwano gyange baganda bange bamaama basenga na buli omu twala okwebaza mukwano gwange Mama Romeo eyambeererawo mu kaseera akazibu ku lw'omwana wange Waswa Jordan. Bamikwano tusabire abaana baffe tusabire mikwano gyaffe bamaama n'ab'eŋŋanda kuba leero oli mulamu ekyatomanya kiddako. Leero oli mulamu tomanya kusawa 8 oba 9 oba 10 ekigenda okutuukako. Nali mu mirembe gyange nga ntudde ewaka ewange omwana wange gye yava nali mu tuteggulo limu ku ssomero Waswa Jordan. Omwana gye yava nga adduka aba atuuka bw'ati nga tannambuuza ne mugamba kiki waliwo obuzibu nangamba maama tikyalina byantumye nemubuuza biki nannyinnyonnyola. Mwana bwe yamala okumbuuza ayingira mu nnyumba ndaba waya kwata atya ku waya nange saamanya. Omwana okwata ku waya kumbe waya eriko amasannyalaze. Bamikwano mpise mu kaseera akazibu oba nayita mu kaseera akazibu. Omanyi omwana wokuwa amasannyalaze ng'olaba abazadde tufa bubi, omuzadde afa bubi. Nzize ng'omuntu nali ngenda kufa n'omwana afa era gyali gigenda okuba emirambo egi. Naye ku lw'ekisa kya Mukama, ku lw'ekisa kya Katonda, Mukama yasaasira fembi. Amasannyalaze gaakuba omwana wange nga ntunula bweti nga ndaba. Bye mbagamba mazima. Gaakuba omwana wange natunula amagulu ne geesiba emikono ne gyesiba. Mu katebe mwe nali nalemeramu. Mukwano gwange n'akwata n'adduka akwata omwana. Amazima bambi namugamba tokwata ku mwana. Sanze ne gawuba omwana omulundi ogusooka ne gamuwa ogwokubiri. Wabula kye nawulira ekigambo kyali kimu maama. Najjula obulumi. Najjula ennaku. Emirembe gyazigwako. Naye olw'ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda. Mukama njagala. Bannange Mukama njagala. Nafuna obuvumu n'amaanyi. Obwongo bwanzijira nafubutuka nengenda mpaka ku meter box. Nenzijjako amasannyalaze. Naye nga amasannyalaze gawuwa omwana omulundi ogusooka ogwokubiri gali gamuzeeyo ogwokusatu neefubutuka nenzijjako amasannyalaze. Bwe najjako amasannyalaze gye nali nawulira mwana kwe wanatula wansi wettu.
mutima namanya omwana afudde nadduka emisinde okudda ku mwana okwata ku mwana wali nga takyesobola nagamba nkoze ntya ekyokola sirina nenziruka emisinde nenoonya abasawo nepita omusawo najja sipiidi mwana natandikirawo okujjanjabibwa naye neebaza mukama nammwe abambeereddewo ku lw'omwana wange bannayiba bange abadduukirira enduulu eyo w'omulanga mikwano gy'abaana bange kwoteeka abasomesa b'okusomero gy'asomera bambi bambeererawo amasimu baagakuba ewaka baatuukawo mu ddwaliro baatuuka ne balambula omwana mpaka mukama lwanzirizza omwana amazima gali nti Jordan mulamu waso wange mulamu era nsuubira ku Sande adda ku ssomero bamusiibudde mu ddwaliro era waali awaka neneebaza ne mukama mulundi ogwokubiri kuba nzadde emirundi mingi emabegako nnaku 2 nina muwala nga abadde yakadda kuva bweru aba ku boodabooda omwana wange emmotoka yamukuba nemukubirawa ku municipality abamanyi ku poliisi era abalaba omwana gwe baayoola omuwala omuddugavu ne bamutwala ku Sebbi yali mwana wange emmotoka neemukuba bannona waka oba bakubira simu nti omwana ali ku kitanda eyavudde waka nga mulamu amazima omwana amusanga ku kitanda akubyewo omutwe olugoye lwonna lwali mubuzo n'engoye nga ziyulise mu kibatu muno mwonna nga kivuddemu eddiba naye olw'ekisa kya mukama naye naamuwonya n'olwekyo nvuddeyo okwebaza Katonda n'emikwano gyange namwenna abansabirako nga kyenva mbagamba bamikwano tusabire abaana baffe tusabe ku ssaawa ey'omwenda saba ng'ogenda okwebaka ne woba ozuukuse kyemba mmanya mukama oyo talya nguzi mukama nze nsaba buli lunaku naye mbakakasa mukama yawulidde essaala yange abaana bange bombi baki balamu naye neebuuza lwaki nze ebibuuzo bingi ansa ntono ebizibu nina bingi kino kivawo kino kidda kino kivawo kino kidda naye nkoze ntya bamikwano nkoze ntya lwa bunene nsula bubi ate abaza Katonda olwa second chance gye yawa omwana oyo naye nga abazadde nsubira buli omu afunyemu ekyokuyiga bannange tubeere beegendereza nnyo naye nga Jana Airport Pickup mbajjukisa nti tulina Ramadan discount mujje mubuukire nga emiwendo gikyali wansi mujje ku WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemerwa nyongera obbajjukiza abamundeyo ne mwesigula nti ku airport waliyo baasi era bikinze baasi nziraba waliyo boda maidia ku airport teri baasi teri taxi teri boda era singa mubiraba bulijjo nga bitambuza abaana so mujje mubuukire nga bukyali emiwendo tulazisaza giri wansi mujje mu booking nga bukyali mujje twogerezeganye tuteese tuba tetusobola kulemererwa abaana ba team after Ramadan mujje mu booking nyongera obbakubiriza mujje mu booking beesibyeko ngenda beesibako paka we munampagira mujje mbuuke nga omuwendo gikyali wansi tolowooza ku kyokumala kufuna tiketi gy'obooking abamu tiketi bazibagabira nga batu ku airport abamu baziwa ku ssaawa esembayo muntu wakola ku ssaawa esembayo bannange obeera ogenda kuseerebwa mujje mbuuke nga obudde bukyali mujje tutambule ffenna tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya muneesige mbatambuze hajjeti wa mombo ati gwe mugenda okusanga ku airport nga amakime nebaza mwenna supporting abandaga omukwano abampagira nsaba Katonda bye musinga okwagala Jana Airport Pickup mbayita nyongera bakowoola Ochano Media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment.